bamuyita batya Jane Cruz we bali kubanga kooli n'abalala kale kaakati tugenda gende wa Ssebuggwawo kwongera okubanga tulaba waliwo report gye mbadde ntunulamu wano omuwendo gw'abaana abato abakabasanyizibwa kati kino eno case study bagikoze Luweero nga bakulaga nti Luweero town abaana 3 momu Bombo town bali 153 Gombola Kikyusa 146 Gombola Kalagala 142 Gombola 0 no just sample kubigenda maaso mu ggwanga lyonna tuyinza tutyo okuuma abaana mu lumulano lwe tulimu ne babeera nga bali safe Ssebuggwawo awo oba otandikira kale webale nnyo Simon ne muganda Hafi ate naawe atulaba ku BBS Telefina nze Sulaiman Ssebuggwawo era nga kadde kano nkuweereza butereevu nga nsinzira no ku kkooti enkulu mu Kampala era nga njaga okutegeeza nti okusinziira kwa lipoota eziza zifuluma n'ezo tulaba mu mawulire n'abakuguzi bakola wano mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga abaana abato bo bongedde okubeera nga ate munnange batunuzibwa mu mbuga ya Sitaani era nga stade gy'olaba yakoleddwa ku kitundu ky'e Luweero mu wano mu Buganda Luweero ojja kwesanga Luweero yesinga okubeeramu abaana abato 1 abafuna embuto ku myaka emito 2 abasinga okuba nga ate munnange bakabasanyizibwa era nga otunulira bamunaanika ngayo yokka ojja kulaba nga kumpi abaana 17 ku buli 100 be bafuna embuto nga bato oba okukabasanyizibwa nga bakyali bato ate nga onootunuulira Bombo yokka ojja kwesanga abaana almost kumpi 13 ku buli 100 nabo batuusibwa mu mbeera y'emu ogenda ku study yonna mu mugatte ojja kwesanga Luweero abaana almost 3 mu something bafuna embuto n'okuba nga ate munnange bakabasanyizibwa awo nno we wantuusizza ku Munnamateeka tribe Kakande tuwe nga ate munnaye twayamuuko naye oli butereevu ku BBS Telefina abatulaba ku BBS Telefina balamusizza nnyo amannya agange nze tribe Kakande nga nkola n'ekibiina kye bayita Semegan Company Advocate tusangibwa ku Ambassador House. Ekiri mu ggwanga essaawa eno kubeera nti abaana abawala bakabasanyizibwa nga bato twagala kireeta ku sayidi ey'amateeka singa omwana omuto oba omwana omuwala aba akabasanyizibwa abanaasobezebwako mu ngeri yonna balina kola kinga abazadde oba bamuvunaanyizibwako abamuvunaanyizibwako immediately kasaba bategeera mbu omwana bamukozesezza oba bamutataaganyiza nga tebannamukolako kintu kyonna oba okumunaaza oba okukola ki balina osooka bagende ku poliisi kubanga ogwo omusango gutandikira na poliisi nabaggulawo omusango ku poliisi eri omu kitundu then after nabagenda ewa police surgeon doctor kati awo poliisi netandika okunoonyereza okwayo. Waliwo abamu abatutte emisango ku poliisi ez'enjawulo ne givuvubwa nabanga almost emyaka 3 myaka 2 omusango guno tegutuuse mu kkooti oba amagezi ki? Mbawa amagezi basooka nabagenda fayiro eba bagivuvuye basobola okugenda ewa nabeekubira omulanga mu ofiisi ya DPP nga bakomplaininga oba basobola okujja mu ffe bannamateeka tulina ebitongole ebiwolereza abantu abatalina nsimbi ebyo byonna basobola okwekubira enduulu mu bo. Kanso oli munnamateeka era nkakasanga emisango gino olaba mingi era mu kkooti nnyingi ng'oweesesa emisango kikula kino kyo kiviirako abantu bano okukola ebintu bino okubanga basobya ku baana abato? Abantu ennaku zino abantu bakozesa ebiragalagala n'abantu abamu baagala okuggulawo obuwangwa obutali bwaffe n'abantu okuba nga abantu baggwamu ensonyi abantu baggwamu ensonyi edda nga omwana omukkiriza agende ewa anko we omukkiriza agende ewa anti we ate tutunuulidde nnyo ensonga z'abaana abawala bokka ne twerabira abaana ab'obulenzi nabo abaana ab'obulenzi babakolako ebintu ng'ebyo. Kati kyandibadde kikolwa kitya oba omuzadde ali eyo yandikuumye atya omwana naddala mu kaseera kano ke tugendamu akokulaba nti abaana bagenda kuwummula badde wakati oluwummula luwanvu bakume batya abaana? Abazadde balina okwogera n'abaana baabwe ekyo kirina okutandikibwako ebintu bino baleme bibakweka bababuulirenga mbu kino ekintu weekiriwo ekikola kibi era ekyo ekintu kya sitaani baleme n'abaana abato okwegomba kubanga ekibakozesa ebintu ebyo kwegomba gundi ayina kino gundi ayina kino n'abazadde obutalekera abaana kubeera ku zi TV okulaba ezo firimu kubanga firimu zoonoonye nnyo abaana n'abazadde okubanga abaana baabwe babakuumira ewaabwe waka. Tukitegeddeko nti n'ogumu ku musango gw'olimu wano
kati nnyo nga tunagenda abakulembeze bo mu bitundu bino abamu balemereddwa okubanga babulirira n'okubanga ate munaye batuusa okumanyisa eri abantu bano abakulembeze basanye kukola kyekirala. Abakulembeze basanye okubanga bakola omulimu gwabwe ddala okutandikira ddala ku LC1 chairperson naye tugenza okuzuula ebintu ebisinga obujulizi bufiira nnyo ku LC omwana bamukabasanya bagenda ku LC so nno omusango ogwo gwa naggomola tegugenda wa chairman musango ogwo naggomola gugenda ku poliisi. Kale olunaku olwaleero tutegeddeko nti abantu abamu abagende wa chairman ate nayo bisoba wa chairman bisobera ddala mu LC1 ogenda okusanga omwana bamukozesa ate LC1 nekulaga mbuyonga LC1 court egukanyiza gundi nsonyiwa so nekintu ekyo kimenya mateeka. Kakati olwaleero oli ku high court era tutegeddeko nti kugimu ku misango gy'olugenda okubanga owoza gwe musango ekikulu ekyo kyekyaliwo omusango ekyaliwo omusango ogwo mu mwaka gwa 2019 omwana omu wesagenda kwatikiza mannya omusomesa we yamuli ebisiyaga oba yamuva emabega omwana olugu musango gwawulikika nnyo ne president fayiro eyo yennyini baali bagigaddewo omukulembeze w'eggwanga nga twekubidde enduulu ogende ewa State Antony ewa DPP fayiro nabagikomyawo ekyo bulaba fayiro eyo eri wano eno ku kooti enkulu y'eggwanga naye ng'emabega eyo abantu badde bavunyirira akasente nga balaba engeri gye basaasa obujulizi gye babuttattanyamu. Effects ki ezituukawo naddala eri abaana bano singa embeera etuuka nababa ng'oluusi balemeddwa n'okufuna obwenkanya? Omwana ono kati ze gwe tuwolereza omwana oyo atya abasajja essaawa zino era walaba omusajja ati ali trauma kwegamba ekyamugwako atya buli muntu amusemberera so nno omwana yali muto nnyo era kati obulamu bwe bwayonooneka tugezaako okumutwala bamu kansolinge. Kasabi biterere kanso. Amina seba. BBS Telefina nze Suleiman Sabugwawo embeera yo bwetyo bwekyali nenyongera okubiriza abazadde nange okugata eddoboozi kuli buli Munnayuganda okulaba nga ate naddala mu lumu lano lwe tulimu mufe nnyo okulaba nga ate munaye mukubiriza abaana gwosobola ogenda naye ku mulimu genda naye obeeko kyomuyigiriza okukola aleme kuba na budde bungi butuula ku TV kulaba firimu oba oliawo ezirimu n'ebikolwa ng'ebyo ebyesitaza ate mwagenda okubanga oba oliawo ava okwegomba oba okukoppereza okuyigirira obuze obubi. Nze Suleiman Sabugwawo ndine Robert Kalemera era njaga kukakasa nti yadde nga akakuba katonye Simba Automotive weyo kubanga ate munaye kutambuza okutuusa mu bifo ebyenjawulo era nga kinjagala okujjukiza tigoye na Munnayuganda kwate emitwalo gyo 7 ogende wali eri ekamocha ku kitebe kyabwe osobola okubanga ate munange wefunya piki empangazi etagenda kubanga ate kujuza ne mu mbeera eno gwe wegamba nti abalala ku piki zaabwe bateeka ebipapula eya Simba Automotive eno omuti ogukumala ate nga mpanvu ekimala ne springi zaayo teziwulira binnya. Suleiman Sabugwawo, BBS Telefina. Out. Kale tuyenze tweyanzeege ndoze mu biwulidde ziri 5 madde nsaba hafi tuve ku bantu bano tubaleke kibi simulula twecce